Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya oli mu ggandalo lya nnaku nkulu ali mu kyala yagenza okulya Christmas ab'emityana mwebale nnyo okubeera nga mutulaba waliwo ab'emityana baweereza message naffe ab'emityana tubeerako ab'emityana ab'Kassanda ab'Mubende n'ebitundu ebirala byonna byonna mwebale nnyo mwebalire ddala batulabira ebweru w'eggwanga nammwe mbeebaza nnyo nyina Muhammad Luwemba Luswa Ssabakunzi wa NPP ate nga Lodi Kansala Dako owa Kikaaya Kyebando Komamboga ne Kanyanya ng'agenda wali ku City Hall okubeera ng'akiikirira abantu abo akabonero ke ready agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo Luswa buuza abantu oli otya mwami Kwezi mwami Mwezi hata chompita Kwezi omanyi mwami Kwezi tugenze nitukubamu wano ate abadde oli otya mwami Mwezi ndi bulungi bitambula bitya kansubire nti ennaku enkulu zikuyisiza bulungi tubadde tukyali mu bikujjuko byamazaalibwa then ate olwaleero Boxing Day abantu bakyajaganya then ate obala nnaku mbale nnaku 5 omwaka gugoleki mwaka gugweko afunye ebirungi tusanyuka wamu naawe ate naawe afunye ebizibu ebyenjawulo gy'oli abalamu ennaku ezikubye emabega nafiirwa neighbor wange nagamba Saalongo Godi amutuuze w'Ekyebanda awo mu Kiberenge twamuziika saidi z'Ekapeeka twongera okusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako ate era tusaba Katonda abantu famire ye agibudde bulungi mu mbeera ng'eno ey'okusoomozebwa era ey'okusaasira Bannakyebando Kikaaya Kanyanya ne Komamboga nze Lodi Kansala wamwaddako akabonero kange radio ku mulundi guno Lwemba mu nsindike ku City Hall ngende nwaniro wa boda kubanga boda najivugako nja kunyumiza story yange ya boda ngende nwaniro omutembeyi kuba natembeeyako obuveera ene story nja gikuwa nwanirira awo omulala maama bannakazadde b'eggwanga ab'omu Butale ngenda kubalwanirira Balandi Road abapangisa property rates zisuse za KCCA sigenda wali ku City Hall kwebika blanket y'ekyoya oba kusiika binyeebwa tugenda kwogera ebigambo ebigasa eggwanga Uganda ate ebigambo ebigatta ku muntu wa bulijjo so gwe Munnakyebando Kikaaya Kanyanya ne Komamboga okunnonda kituyamba ffenna sijja gamba nti kiyamba gweka wabula kiyamba ffenna okulaba nti osindikayo omuntu omanyi ate era omuntu akutegeera ensonga z'emyala tujja kuzikolako nnyo nga bwe kisoboka yes tubaagaliza ennungi ate era bye tugenda okwogera mujja kubaamu ebisanyusa ebinyiiza n'ebyonna bizimba eggwanga Uganda. Bavuga ku boda boda givuga mwaka gokyasoma ng'omaze osoma boda nagivuga wakati wa 2014 ne 2017 kati lindako nga gwogiguza baba gikuwadde ovuge boda nagivuga loon nawe mede mbiya loon Muganda wange abali eyo kudaala sebo nga bolemerera okuzzayo sente mbudde obutuufu omuyaya akukiika omuyaya akukiika so boda eyo erimu ebirungi naye ate erimu n'ebizibu ebyenjawulo kubanga boda yannemesa okukwana omuwala gwe nali njagala ate bw'omuwala bwe yakola ku boda n'agamba osigene naye omuwala yaŋŋamba sobola kwagala wa boda naye ate we yamaliriza naye ate yali mutuufu kubanga aboda system yayonooneka wa boda ye muntu akasuka ekigambo from nowhere n'agamba olinga kino ng'aliwo akasubi yakakoleddwa katini naye n'ayogera ogugambo ogunene naye era omukyalo oyo kakanira bamunzibako gyali ate era gye yafumbira noza alina omwana omu muwala mulungi nnyo nali ndi awo nga nkubirako ne mugamba maama totawana kutta maka gange era kyembadde ngenda okugamba teyadda mugamba maama totawana kutta maka gange neyeegayirira neŋŋamba Lwemba nze ani yeegayirira omwana w'abandi ono segedde naŋŋamba tukwatagane alina woteeri emu gye yaŋŋamba nemugamba sijja kulabika tonkema bwotyo wali oka n'otagendayo so bwe bito bwe biri kati obuveera ate bwo wabutunda ddi obuveerera emyaka egyo era nga oli mu kuyiiya eno kigaana wa boda asise piki nga ngenda kaleerwawo nga ntembe sente ababoda bazikola lwaki tebaagala kuwa bantu sente olwaye mulimu we bigaana omuntu akola emitwalo ina nete tasobola kujjako omutwalo muganda wange mulimu lwe bigaana
Omuye najja n'agisika n'agamba togenda mpaka ng'osasudde. Ziri ebbanja ate nga ntembeera obuveera obwo n'enfuna ate n'enzira n'enzirawo. So embeera bwetyo bweri. Embeera yakuyiiya. Neruso omugenzi Segirinya yandibaddewo ne mutambuza ekintu kino. Twali tulina we tutuuse. Mwali mugguse. Akaji mwali mumaze okukakuba. Obuyingiza olukiiko. Era ngenda n'ensekerera abantu nga bagamba buweereza. Eyo business. Mwali mumaze nkugambe tukuba. Twali tukikubye naye Katonda bw'atyo. Naye ate ffe baaleseewo nga balamu tumusaba busabi ayongera okutugaidinga n'okukola ekintu ekituufu. Tujja kutuukayo inshallah. Kati Dusu omwaka guno 2025. Isooka gukuyisiza gutya mu byobufuzi? Omwaka 2025 tegubadde mwaka gwa muzannyo. Mu byobufuzi sookera ddala. Bw'oyogera mu byobufuzi kiri jeno. Mulimu ebirungi n'ebibi. Kusookera ddala 2025 twafiirwa muganda waffe Segirinya. Honorable Segirinya. Allah amulamuze kisa. Era boolyawo amusonyiwe byonna ebyamusobako. Mwaka guno mwe yafa mu January. Yafiira mu ddwaliro wano Rubaga. Era abasawo bakola kyonna ekisoboka olugendo lwonna lwe twakola okulaba nti boolyawo adda engulu naye tekyasoboka. So kaali kadde ka miranga, biwoobe, kulaajana, kwaziirana eri ab'eŋŋanda, ab'emikwano n'abafamire. Naye Katonda bw'atyo bwe yagera. Mwaka guno gwennyini mwe bankubidde akalulu. Bankuba pakkaati. Bannakawempe bankuba pakkaati. Mpazi wafuna bumeka bonna wamu? Nafuna obululu. Obululu bwe nafuna bwali busukka mu 1000. Ngamba wagenda bwe baabala wali ebi. Bwali busukka mu 1000 bwe nafuna. Naye wano mu kugira wano eri baasasulayo ssente akakiiko k'ebyokulonda ako. Esegedde baasasulayo ssente. Okay, obwali ku lupapula bwali bumeka bwe wafuna? Bwali 249. Ku constituency number luso? 249. Kandi tugamba constituency number Kalifa ate ne kajja nali musinze mugenda okukoma nti atansinze kamu. Era nali nzirukira mu court ne ngamba mu gazeti batekawo nga akusinze. Bandekawo nga atansinzaako. Kubanga abeFDC tebaayagala kuswala nze mbaswaze. Timbasinze. Kuba natandikirawo okwewana nti n'abeFDC mbasinze. Bagamba osaaga. Ne bakuwatamu ne bagamba Kalifa alina okusinga ku mwana we. So naye ebyobufuzi bwe biba era I feel proud tinavuganya ekiseera ekyo ate era sinze yavuganya. Segirinya ye yavuganya. Kubanze Luwemba neesimbyewo kino. Wali oli kulegase ya Segirinya? Luli nali kulegase ye. Nambasaba mandate naye batampa era tegwali musango. Ebyobufuzi bireme kubeera do or die. Nti oli bw'aba takuwadde ogye ebiso mwevume mukono no tegwali musango. Era abannenya munenye kitono. Kati Luwemba neesimbye wano ku World Council. Anto tuli ku mwaka 2025. So maliriza wano ogamba bakubiddemu akalulu? Mwaka bankubiddemu akalulu. Nkyusizza. Okyusizza ki? Ekibiina kubanga bwe neesimbawo ne baŋŋamba nti you cease to be a member of the National Unity Platform. Wesimbawo independent? Nembeera independent, nembeera president w'aba independent office gye nkyaholdinze paka ebbanga lino. Ani yakulonda? Ba independence. Bakulonda? Abajja beesimbawo bwa Namunigina. Olukiiko lwatuula era ne bannonda gw'ofiisi ogimanyi. Ofiisi yo ngimanyi naye? Bannonda era nze nkyali president waabwe. Nensala nenyingira National Peasants Party. Ne bannonda nga Saabakunzi. National Mobilizer. Era ekifo mwendi saawa zino. So olugendo terubadde lwangu. Olugendo lubaddemu ebiwonvu n'ebiko. Era tukyagenda maaso twebaza Katonda olw'ekirabo ky'ebulamu kyatuwadde. Kati ebyobufuzi byo nga byo general obirabyo ta 2025 ng'oggyeko olugendo lwo? 2025 general ebyobufuzi bibaddemu obukyayi. Mubaddemu ensigo ey'obukyayi, ey'okuwaayiriza, ey'okkonjera, ey'enge naddala mu ludda oluvuganya.
bodda ku ludda lwe tuvuganya nga ffe abavuganya President Museveni 2025 mubaddemu okuwamba kungi bawambye ab'oludda oluvuganya kubaddemu okusibibwa sijja kwerabira kwogera ku mukadde waffe Dr. Kiza Besigye nakati akyavundira mu kkomera mubaddemu okuta abaana ba Ben UP ate mubaddemu era siro okukwatibwa kw'abaana abagambibwa okubeera nti beenyigira mu dduyiro ez'amagye mubaddemu ebintu bingi nnyo mubaddemu okukwatibwa kwa Waiswa Mufumbiro era naye ne bamuteeka ku dduyiro z'amagye General 2025 tabadde mwangu eri ffe abavuganya gavumenti kati General story kyesinza okukolera 2025 politically story nyingi nnyo naye sijja ennungi oba embi yonna story esinza okunkolera wekubeera nti nafuna peace of mind wakati mu kusala okujoininga NPP National Peasants Party kubanga nfunye emirembe gye sifunangako mu byobufuzi byange byonna ekisooka aba players bonna abaliyo mikwano gyange kwegamba I feel at home walimba waka byetuteesaako byetuteeka mu nkola kyetutakkiririzaamu tetukikiririzaamu generally kyogamba eri wali teweesalirawo no to be honest with you eri tokola decision sigwa okola decision era bw'ogenda ku mpewo n'obaako statement gy'oyogera nga bakulu tebaakutumye ezo nno ziba mbooko baba bajja kukalirira bo bamontalinga ekirala wakati era mu mwaka guno propaganda nkubiddwa mungi propaganda nkubiddwa mungi nga bwe nafuna olukaaga nga bwe nasinkana General Museveni nga bwe nakola ntya so oyina propaganda agezezaako kunnafuya naye neebaza Katonda nti nkyali ku map omanyi bw'omanya n'omanya omulabe w'otuulu gy'akozesa fuba engeri yonna gy'okulaba engeri gy'ovunukamu ekintu ekyo yes Sweet Valley Islamic School. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Deyo si nyingi pozi ng'ezimu nzeerabidde omanye engeri obudde gye buli bwakumakya obwokumakya weerabiralabira nnyo luwemba ntera nnyo okwerabira obudde bw'okumakya era mikwano gyange gitera okunkuba kawompe eno bayitawo ku nkoona kati ebibuzo babiyitanga otya kubanga pepe ezisinga zibanga zakumakya anti era bankoonangako ziringa serious bankoonangako bwe twalinga tuyingira ekigezo nga olya kkoona kaati ng'obwongo bukomawo kati luswa kyogamba story y'abalukagayo tebadde story y'amaanyi nnyo ano oba nti abadde oyogera ku ati omwaka tuli mu mwaka byonna byonna tubigattira wamu story y'abalukaga tebadde y'amaanyi kubanga ebyo byo bibaayo bisuubirwa mu petitions ez'enjawulo tebadde story y'amaanyi weewaawo mwe mugitwala okuba ey'amaanyi ennyo naye tebadde y'amaanyi si yasoose okuggibwa Kakongo weewaawo kimuteeka mu bizibu eby'enjawulo era nga bwe nabannyonnyola naye nga si yasoose abantu bangi nnyo baggiddwa ku bukonge
bajjidwa naye waliwo ebirwawaza abantu amatu nga biki nti Waluka Ggo omuyimbi ow'amaanyi ava mu kibiina ekisinga amaanyi mu opposition bwe bityo babajjamu nalabye vice president bamulangidde n'opposite nalabye state minister for works and transport ne bamulangirira n'opposite ndowooza n'abalala bakyabalangirira kati njala tutunulire ku nsonga y'okulonda 2026 ballot paper nalabye zitandise okutuuka naddala ku level y'obwa president eneeteekateeka olaba gye tweteeseteese nga tuwulayo ennaku nti ejjayo bulungi ekifaananyi tugenda mu kalulu 2026 ekisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda ffe nga ba players twakakubamu dda ebituli nti tulaba nti tetujja kufuna mazima na bwenkanya muki mu results ezinaavaayo kubanga kati ate kaalaze kyekubira nnyo katya kisooka statement ze kafulumya temukalonde mumale mudde ewaka kintu kye tugamba nti tetusobola kudda waka kwebika blanketi ekyo yanga akagu kano kasalawo kinene bazima ba PPP mugamba mutana mugamba NPP tugamba nti kalonde tovaawo ekikola ki ekijje lwaki tugamba bwekiti ffe nga aba NPP tulwanirira enfuga ey'amateeka kye tuyita rule of law etteeka ligamba ki tetwagala kubuuka bubuusi etteeka mitendera nti bw'ova ku level bweti kati okugeza nga muganda waffe Waluka Ggo Electoral Commission bwe yamukubye addukidde mu High Court omulamuzi Kinobe n'amugamba nedda ssebo tugenze n'ensalawo y'akakiiko kaki ebyokulonda so baluwemba kyetugezaako kukola ki nti olwaleero w'ekitiibwa CDF bw'avayo n'agamba nti no after voting don't stay around the polling station you go home we shall protect your vote no twagala okwebaza Anthony Jeno Kiryowa Kiwanuka yagambye no the law states nti meters 2 okuva ku fensi yeba fensinzi mumuyimirire eri mubujavinga ebigendo kola kyate mubeewo nga okubala kugenda ki so kumala okulunda nodde waka n'okomawo nga bagenda kubala kasobeera mu meters 2 ezogerwa mu mateeka n'owekitiibwa minisita Amau owa Justice and Constitutional Affairs naye yakirambise lwatu ndya etteeka ligamba bwe riti wenna agamba abantu nti simanga tebabakkiriza we yalayika ali ku bibye kati nno kino kiddayo emabega ne ŋŋamba nti oba minisita Mao takyatuula ku lukiiko luli olwa waggulu Masjid Ulama akugamba mazima ekyo kyekiri mu ssemateeka anti kakati bw'ayinza okuba takyalutuulako anti kakati we are now getting controversial kati gwe lwaki olowooza nti Mao ye asobola okwogera ekitali mu mateeka anti buliriza olwaleero njagala okubuulira Mao owaaluli ow'emyezi egiyise si ye Mao wa luno etegedde so olabira ddala nti Luwemba tulwanako okulaba nti anti Mao naye candidate yeesimbye okuwa MP anti twagala okumwebaza ku statement gye yawadde etegedde nti ffe Baluwemba abalwanirira enfuga ey'amateeka bwe kirina okukolebwa amateeka bwe kirina okukola ki okukolebwa olwaleero Justice Simon Byabakama bw'avayo n'agamba nti mudde ewaka ekyo nno kyanjawulo era tumukubamu ki tumukubamu tooki kati byatuuse first branch yatuuse ey'obukonge ne second naye yakoze eki ez'ababaka ba parliament nazo zikola ki zijja n'eza local government nazo zikola ki zijja so ekintu ekisinga obukulu nti omuwendo ogwaleeteddwa gwe mutuufu yeri gye baabukoledde gw'omanyi odakuba kati enziva nnyingi ey'akabi oli asobola okubeera nti gye yabukolere gye yabutiikingidde tekisoboka ekyo ye muganda wange abo babuleeta buli bamaze babusibye bulungi nnyo bwala bwatuuse babusibye era bukulaga kyogamba eri mu mukolero babufulumya bwe babusiba no contractor ndowooza abeera mwenkanya nnyo okutuuka ku level nga omulimu gwe gwakuba bululu bwokka twakalabayo bakontrakita omu babiri kati loswa kiki ng'olaze okutya NPP ng'eraze mangu okutya ku kwabo wa president andi kakati okutya ffe tukulaba bw'okubawo tooki nga tukulaba era nze ne bannange twawadde tulagala n'okufuna decision egamba nti obakalu tukaveemu ku level y'obwaki ku level y'obwa president nga tulaba tekali mazima na bwenkanya olwaleero bakuba
presidential flag bearer waffe Kasibanti bamugaana okukuba epalisa walina okuba olukuŋŋaana naye nga tetewali kiriwo oli ne bamugamba naga nti president Museveni twagize dda agenda tukatuteekateeka kukola ki olwaleero flag bearer wa Nuupu ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tiyagaasa omulaba gyagenda okuba ki amasasi live bullets ogalaba ngenda ne ngamba bannange this is eno tekyali kulonda luno lutalo tuli mu lutalo can't we withdraw from the race tusetinga record tukamuziriridde tukavuddemu kuba ekyo nakyo kyanjawo ekyo mukisobola ate okusinga ye tukisobola okusinga wetunetaba mu kalulu Mwami Museveni agenda akabbe ate tugamba abantu nti tukaziza mu kooti y'abantu tuba tutegeeza waste time ati twayingira nga tumanyi nti Mwami Byabakama byayogera byagenda standingako Bwetoyingirangako taxi ng'oli agambye nti mpita Mengo nempita ku Lubiri nempita wali ogenda okugituula muti alutu ekyuse eyi waliyo jamu sigena yumba jamu oyo kyokka nga ate wapimye oviremu wano kujja Kalanda naye nga ate gyagenda okuteeka ogenda kukozesa transport wa 10 meka 2.1 kati kambuzo so kati akaluwa katekekeddwa Mwami Byabakama twali tusuubira nti anaaba ki kambuze rusanga ngasaba kunziwa NPP mwayingira akaluwa kano with what aim nga NPP kuba president kuba wa president kati gobobeera presidential candidate ng'okayingidde mu ng'olina ekibiina okayingira na aim nedda mbuziza saba kunzi yakuwangula po president kuba bannayuganda kye baagala kukyusa ntebe ya ggwanga Uganda mu mirembe mwali musolo wangula bwa president ate lwaki waliwo ekitasoboka bwe wali otandika omukutu guno bangi nnyo baakujerega nti ojja kusobola otegedde nino otuuka ekiseera n'olemerako otegedde era oli muwanguzi lwaki oyagala okumalamu abantu amaanyi nogamba nti tekisoboka kisobokera ddala era gwagamba nti tekisoboka njagala kukulagako nti kikola ki kisoboka nati sinaba feelinga energy ya NPP etya energy ogifiiringa otya etukawa so how do you measure the energy ekuba olukuŋŋaana ziri zibayita mang'a enkuŋŋaana zimaatwa anti kakati gwe enkuŋŋaana buli omu alina approach mwayita ekisooka NPP ekuba enkuŋŋaana 10 olunaku minerals 10 kati enkuŋŋaana 10 bw'oba obaze centers zaakuba minerals zenkanankana nerale Mwami Museveni zaakuba ate ye message agisindikira ddala mu bantu okitegedde bw'oyogera n'abantu bano oba oyogedde n'abantu 3-4 gundi esooka oba 8 oba 10 abasooka wano noddako wali 10 noddako 10 abantu bano basobola osindikira ddala message ekola ki dani okutuuka mu lukuŋŋaana Mwami Museveni lwategese ng'abantu babasasudde abamu bakoowu abantu abagenda kulaliza Mwami Museveni baba bakoowu agenda otuuka nga bakooyedda bamuvuga mu baso kumujano era ogenda olaba gundi cameras nga zibalaga baayuuya baba tebagenze kuwuliza bya Mwami Museveni byayogera baba bagenze kulaba bayimbi bano Eddie Kenzo ba Mwami Bebe Cool ba Lili Puzzle n'abalala naye kati ffe tutwala message yennyini nti omulimi tumukutteko tutya mu Uganda empya namwe mwadvocatingira Uganda empya Uganda empya ne lwaki ebibiina bino ebirala mwe ba player abalala bibalabanga bakazanyiikiriza baliwa bino ebibiina ebirala kati nga NPP oli muwagizi wa mupiira mwe balabanga abamala obudde abakolera president Museveni oli muwagizi wa mupiira empagira Newcastle kati kyoyagala okugamba nti maani yo ewagira Arsenal ekolerera egirira Arsenal lwaki teva mu leesi ebirowooza tebyawukana luswa lwaki teva mu leesi ffenna ggoolo eryemu wali ku ntikko gwe wa Newcastle kikuluma nnyo okulaba nti ndi waggulu nakati ekiwawaatiro nkimemeza wasanyuka nnyo okulaba nga Man City egize n'ogamba haba bukwata obusajja obwo kati kitegeeza buli omu alwana okulaba nti atuuka atya waggulu yes buli omu alwana okulaba nti temusobola kwegatta ne muga ow'omukala atuukeyo ffenna tuba tutuuse anti okwegatta buli omu ebiruubirirwa byanjalo weewaawo ggoolo emu buli omu asobola okusinziira gy'asinzidde ne mwesanga ku masengere oli asobola okukozesa Kabaka Njagala ono n'akozesa Mengo Road ono n'akozesa Lubaga Road n'akozesa byonna bisoboka nemwesanga wamu so kati okalaba otya 2026 mukajjayo nga NPP 2026
mandate ya bannayuganda sisobola kugamba nti tukajjayo okusinzira we mwise mu film mandate ya bannayuganda be balina omukisa ogwo era kyovola nti akalu kaba secret ballot mandate ya bannayuganda mwami MS era nsuubira nti yenna gwe banaabalonze oba Oweekitiibwa Kasibante nzaazirongazi nti opposition gwe balonze Saged nja kutambula naye olaba opposition okuwangula akalulu kano kaliwa 226 andi kakati nze mukulaba okwange nakalabye dda nga mwami Museveni yandibanga yatubbye dda akalulu ekyo nkikubuulira kubanga kati gwe olwaleero bw'ogamba nti kalondedde ewaka abantu bagenda bakuba embooko embooko egenda kukaaba ku polling station kubanga bano bebagira kuba kati ekiriwo ekikyaliwo tetukyali ku nfuga ey'amateeka CDF agambye kuba kati ayina n'obuyinza ye commander in chief ekegede kati babeera nga bamuwa ku buyinza nga atagambye mudde ewaka kati awo osuubirawo embooko muganda wange awo amaliba bajja galekawo soko wakati mu mbeera eyo emivuyo eginaabeera awo era ndowooza twekwate bwekwasinga bannayuganda ezigenda mu maaso ziriwe zadde waka segede naye nga bwe tutazikondemminge kati nga bukya ne tuzisimbira kuuli twandiraba ku mwami Byabakama ng'alangiridde General Museveni ate ku level ya wansi musobola owaddawaddako kuba ndaba aba opposition bangi bali mu oba baggulwa oba bali tebeetegese oba batiisibwatiisibwa bakola withdraw mu leesi bano ne balangirirwa n'opposite nalabye Winnie Kizanga agamba nti ebyeriwo kati mu gy'ekinaana byaliwo UPC yalina bakandidate 14 nga bali n'opposite obuki nali mundooza kati obe bayisaamu n'ebirala bano bavaamu lwa kubatiisatiisa bali tebeetegese sente tewali oli n'avaamu n'alekera oli ne bamulangirira n'opposite kiri tuwe abavaamu bavaamu oluusi ng'akasente babaguze ebyomu byobufuzi gyebiri mulimu abanafu nga ye mmemme yennafu nga ye bw'atunulamu alaba tajja kukola ki abamuterawo miliyoni 10 ku mmeeza agamba muzireeta kyawedde dda nga talabayo lugendo ekirala mulimu abatiisibwatiisibwa ne bamukako okuvaamu nga lwakutiisibwatiisibwa ekirala mulimu be baakozesa okunominatinga naye nga bapuleyers baabwe oli abanyiga mu kibiina bwe kyali kinominatinga ne babasigamu omuntu ne n'abeera successful ne bamuwa kaadi n'anominatinga n'amanya nti kati mu period bweti ojja ku withdrawinga era ekyo nakyo wekiri so ebyo byonna byonna toyina kuba surprise ebyo bayite ebyobufuzi ebyobufuzi mubaamu ebirungi n'ebibi wakuba nti ebibi bye bisinga obungi nti oli atuuka ku politics aliwo olwaleero oli atusobola n'okutta omuntu kivola politics bamuyita vaawo mpitewo ate omuntu yayingire ate omuntu beagents babagulirira nze kati olwaleero official agent wange mukubira amasimu tagakwata niyo kati mweso obudde bukyali shegedi era ngenda kuwandikira akakiiko k'ebyokulonda nga tegeeze shegedi kubanga ayinza okugenda ku polling station n'ajjayo DL form n'azitunda nga bamanyi ki omukubira simu tazikwata meeting tumuyita takola ki tajja kati bambega baŋŋambye oyo baamugula akati ngenda kuwandikira akakiiko k'ebyokulonda nga tegeeze nti ABCD takyali wange era nkanjulire official agent official agent mubateekayo wano nga babanominatinga be batuuka ku tale center kati gwe wateekayo takwata gwe nateekayo takwata ate nga bakuvuddemu naye ekirungi akuvuddemu budde bukyali osobola okuyiiya era luwemba bwe mundaba nga siwa akalulu kano bakanzibyeko temunnenya ng'okabye mangu oteekateeka abantu ku kinaddako abayiibwe mulaba nga luwemba akalu bakamubyeko temukola ki oyo mumunenya ng'oyo official agent kubanga mukulu nnyo oba aba ali mu bizi alina emirimu gy'akyapa uswa ate ng'ontiisiza akalulu tebakakusikaako mu mbeera so kati awo ndi mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo ngenda kuwandikira electoral commission gitegeeza
Ndowooza awo oluusi akalulu ogenda kayoola. Awo ndaba constituency si eri awo ey'amaanyi ekitundu kyo ate abantu bonna bakutegeera. Nsaba Allah akkirize tugende ku Sitewolo twogere ebigambo. Luli we nayitamu mu constituency nalabanga abantu mu bantu mwoli. Abantu mwendi naye munnaye abantu baba bawuguka ki? Nange simanyi. Abantu batoka sente ndowooza. Ne sente. Abamba tulubagamba nti gwe jangu ogenda naye omulundi guno sirina sente za kubawa bammalamu nnyo. Ne lulira naye era ne lulira waba sente mmekalu. Nabawa. Nagaba. Wemba nagaba kuba nali manyi ndi kushuwa deal nga buwalabye Walukaga bwakaaba. Bya Walukaga birala. Walukaga yabadde ayingira. Wemba nali manyi ndi kushuwa. Enkoko n'enzitunda. Nenyingira amabanja naye kati amabanja gagenda kuntwalira emyaka aga. Emyaka 2 onasobola gasasula? Nja kusasula. Nja kusasula kuba kati oli bw'obeera nga wiiki omuwaayo 3 n'oli n'okwata nakkiriza wiiki 3 oyo nabakoledde omulimu yakimanya bakimanya batuula ku meza kuba nawakula wangi milioni 10 mu 15 kagwira milioni 10 mu 15 kati oli bw'aba agambye akuwa 10 otekayo 15 era kati oyinza okusinzira ng'obulamu bwange bwonna nja kugasasula kubanga ekintaasa wano ng'ekivulu bwe kitaasa Walukaga nze ekintaasa Sitewolo Lindago Walukaga yagenda kuteeka kivulu tugenda mutegekera ekivulu mugenda mutegekera kivulu bambi nabi taxi bajjo ne balamu bagamba batya bakiriza era saa yonna barwichinga Walukaga bakola agreement ategeke ekivulu ekimutaasa bamuteekereteekere banakiwalinya ki Walukaga tudabulwe Walukaga ave mabanja tudabulwe Walukaga ave mabanja ordinary emitwalo 3 VIP emitwalo 5 ku kakadde wakadde emeza ya kakadde enambole bali mu kwogerezeganya nambole oba kololo wawa singo bunene awo kololo kololo banzo butamuwa bamuwawo nambole bamwe nambole bayinza obutamuwa bengeri gye baki dabiriza ne bakiteeka ku gundi nkoleve y'amaanyi utakyagala mu bivulu bajjamuwa kololo kubanga abasajja bakitegese bamugambye banyigire ku mapeesa g'ekololo naye nga bafuna omukisa bamanenda ne bakuwa kasente kireza weewola ekitini milioni era bano banyambe ku musho ya Walukaga ninako percentage ate yakisebo omusajja ali mukwedabula guza percentage tegesi Walukaga sengakira kumaya nafuna akamutayinza butankasukirayo milioni 5 atano no zisobola okujja mu mbeera zisobola okusasula kuba manerenda zintaasa ate sigwavuga motoka eri branded milioni 5 zintaasa musajja amanya nti olusu agende milioni 5 kuba kati bwenkwatako milioni 5 ezo milioni 5 nensasula kamabanja awo nezimpisako ne mukalulu kiba kitambula so ekikutaasa Sitewolo yentaasa yokka yenzidabulula ate omulukanga kyebando ng'omuluka musobola okwekwata ne mugamba omwana wa Luwemba kagende kitegeeza kyebando bwekuwa yonna kyebando bwesala banabalala osobola okugattira emitwalo egi Luwemba okuwangula netaaga omutwalo gumu n'ekitundu kitegeeza kyebando oyo kekuyisaawo kyebando oyo kempisaawo ne baali kuwadde bange weddabulule embeera sinnungi Luwemba bansindikeyo akuweeyo oddabulule neddabulule ne kati gwe amabanja agali angoloozi ogenda kuwangula lwaki tewasooka n'olinda n'ofuna tikiti yeni eba shuwa anti era n'ayina tiketi era naye agwa gundi teyakuwa ku ssente Sewanyana we yali muwagizi wo Sewanyana muwagizi wange naye teyampaayo yadde ebibiri ekyo kyonkubuulira mazima kati nno ffe no twabeeranga eno nga tumanyi wafunye ssente olina ssente ziwera saakwasa kitegeeza ebyobufuzi by'Uganda tebisoboka nga tolina ssente ebyobufuzi tebisoboka nga tolina ssente olaba n'omusajja abadde mmeeya akugamba nti ali mu bamanerenda ate abo kabayisiza ddala bubi kubanga ateekayo ng'amanyi ali ku shuwa ebyobufuzi betting Ronaldo ayinza okukuba ggoolo mu ddakiika ezisembayo ezo n'akujja kawumbi ate nze kyanjira mu beti okimanyi nze omusajja yakuba ggoolo mu ddakiika ya 83 nanjija kasente nga kawere okuva olwosida nga mbeti nga kuba 218 nanjiviiramu ddala kati nno byebyobufuzi nga emipiira gyonna nasibira na ku simu nga emipiira gyonna gyategudde nakubulako gumu musajja nakuba equalizer
pera yanjija ku sente mpitirivu no ddala nga wokiwulira nakujjako nanjijjako kyokka nga abasajja bali mapadde cash out ng'omupiira gutuuse mu dakiika 7 tonafunayo basama bayingidde Uganda abalabi b'emwezi basama naye olowooza basama be Uganda bakyaliwo n'abajja abasinga tebalina ssente ntwajja n'emitwalo 6 kati mitwalo 6 mu Uganda baba kati obeera mu Uganda nga expense ya mitwalo 10 buli lunaku mitwalo 6 kutambula kulya n'okukola mitwalo 6 nnaku zange 3 mu field muntu abeerawo nga ekitini yasasanya emitwalo 5 ntambula nayo timu y'abantu 10 mutwalo botambula nabo bawa ate bo banaaleka weewaka banaaleka kyewa babe manyi buweereza asooka ogguke ate nsooka enziguka ebyo byavaawo oli akuggusa naye bw'omuggusa si byagamba muno munaye tusooka tukole tujja funa byavaawo kyova olaba ebyobufuzi bya ssente noba ng'olinamu akasente kitegeeza wakola ensobi luli ogenda kubwa MP okusinziira ku level ya ssente ze walina level y'essente ze nalina zaali zimala bumazi zaali zimala neera nentopingako nayina era ayongerebwako gwe tulabangako bayina neogamba nti bakoze fundraising watuwanga munkuŋŋaana n'obawera ddala abantu ssente munkuŋŋaana tebagaba togaba nti ogabe gundi bakuyisa ebibiina by'abakyala ebibiina ate ebyo biriira ddala bakuyita kiro ababodaboda bakakasa nti okayina bakakasa nti okayina luzi ebyo byalangira ab'emitiya na luzi mutuufu bakakasa nti akalulu kaku bakakasa oli n'ovaawo nagamba kawedde dda totawaana wano asobola n'okugamba olaba onalebo eyandibadde akuvuganya yegundi naye ekizibu kyalina kyekino nakubulira wikinensi ze nawe wenyini nonyenya omutwe nawe nokola oti so wetu tuli mu MS abasajja nalaba abasajja bangi biri abiri mugumu kaluwe kaggwa abamu nga baba tutte luzira olw'okuba nti bewola ssente bamanerenda ate ne batawangula kituufu kati nga tanaza kusasuza bambanja milioni 5 manyi bayita okubanja 5 nga tolina wadde nusu 5 nga ekisolo okutaasa nyumba gy'olina ya milioni nga 2 okuzengu ate bagitwala ate ne basigala era nga bakubanja milioni ebirala 3 ate ebisatu ebyo era nga bisigala bikola amagoba neka lwaki batugenda nze I prefer genda mu bank okusinga okugenda wamanerenda ate banka mbi nnyo banka process yo process ate katulambule ate owamanerenda eba instant manerenda eringa China ekuweerawo eba instant ndi poloti ya kiyandagaano chairman yaliwo nti wuno nze Luwemba ntunze poloti yange owandiika ntunze 5 ku 10 emiliyoni 2 cash era simubanja yeye nasigala n'endagaano ye kati muba muteseza okomyawo 25 si yakuwola abamanena tebawandika byakuwola kuba ojja mutawanyiza mu kooti shagedde otunze eno ntunde bajje ntumaniza agreement abere yebe nga yewadde security nti sente zijja kuvaayo naye ebisinga otambula wano mufe bannabyabufuzi mamotoka era kyebula tonenye omubaka agula emmotoka y'emiliyoni 2 aba ku safe side nti aba n'emmotoka ezo aba n'ey'ebibiri aba n'ey'ekikumi aba n'ebugundi obw'ataano mu kawundo namanya nti bwe kimukwatamu ayagala miliyoni 10 nga apaakinga ewatatawazaake nga mugambo waaye mpaayo 10 kati omuwa kaadi era ne mukola ntunze ne paakinga oba osigala weevugira paakinga omuntu asigala avuga yono nga muwangadde nnyo kyaliwo mulungi kati bweweewole 10 oba oza 14 naye nga amagoba agosobola okugakola anti kakati kisinzira ku kyobala manyi waliwo olumu otoyowola ssente nga tupapirira kuba kakati wano okulonda kusigadde era kati wano waliwo beemupya abaazitaddeyo dda bangi nga bwakuba mu ttooki kiba kyakoze eki kiba kiwedde naye bwe bamutegula mu mbeera etategeerekeka aba asiibudde bannaye tegeera wakati
Nate mugamba byofuzi biri mu sente. Yes biri mu sente naye ate bamanitira ate bapawula sente. Kakati ekintu kyonna you invest. Ekintu kyonna okujjayo you invest. Teri wantu teri akungula bijanjalo nga tewasiga bijanjalo. Lusa tugenda ko mawano leero. Yes, abalabi bafa abalungi. Twagala okubebaza. Era ne twagala okubaagaliza omwaka omulungi. Ogwessanyu era ogw'emirembe. Abantu banga b'ekikaya ky'ebando. Kanyanya ne Komamboga. Mbagala nnyo kabino kange radio road council nginakoze mwezi nga 22 totunula walala wonna londa Luwemba kubanga nina obusobozi londa Luwemba kubanga afaayo londa Luwemba kubanga agenda kwogera ebyo ebinyigiriza omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero ne Luwemba Luswa tugenda kukoma wano. Tujja kutandikira olunaku olulala tubagaliza omwaka omujja 2026 ogw'essanyu ogw'ebyengera ate era ogw'emirembe akuume atakuumira mpeera.